okutiisa omuntu gikaadi ekyamazima siri omu kuba kitya nedda nze nkola kituufu totyazibona ku makaadi ekibiina kimanyi damu kiri totyazibona ku makaadi nedda sikitya kati kusaba soka olaikinge video eno edduke mpaka kubagaba kaadi za National Unity Platform oba abakulembeze mu kibiina. Omukyalo ono azenga ayogera ebigambo singa gwe obadde omu kwabo mumala okuleka njagalo mpe comment yo nga twakatandika. Ddala baagala ono wandibadde omwa kaadi ye yagamba nti kaadi eno si kintu kyamaanyi nnyo era nga ye baagala asobola okustandinga alone. Mpuuga tasobola kusurvivinga watali Bobi Wine oyo finito. Jukira Bobi Wine n'abakulu mu kibiina bagamba nti omuntu bw'abanga wakwesimbawo ku kaadi ya National Unity Platform kasita etamuwebwa talina kujja bwannamunigina aba amenye amateeka g'ekibiina. Omukyala bamuyita Joyce Baagala Ntwatwa era nga ye woman MP Mityana. Ebyaddala yakakasa ensi nti ye kaadi talina kyekonda mu kubanga emukola ki emunyenyezebwako. Joyce Baagala aba NRM nabo bamutabukidde bagamba nti Bobi Wine ono naye mubalemu ku magezi abantu ba NUP mubalemu ku magezi oba n'abantu sekinoomu wakakasa ensi nti osobola nga weesimbayo singa gwe abadde ba kaadi gwampuliriza njagala otere mu comment section Baagala aweebwe kaadi oba toba gwe tomuwa bambira hands njagala osobola okulabemu Calvin Kayanja leero kambeereko ku side ya Bobi Wine Baagala mwewummuzeeko banga kiri omaze nga tolinnya ku kibiina lwaki mwagala okukozesa abantu oyagala kakasa nsi nti munnoowo Mpuuga talina maanyi gakuyisa mu kalulu ayagala obwa president talina maanyi gakuleeta ku bwa MP olina kuddayo bulijjo gy'otakiika osabe kakaadi Baagala wejjanja bakasagazi k'ebyobufuzi owummulye olirya n'obutwa kyekikuzunza kyekikuzunza ebbanga ly'omaze nga tolinnya ku NUP mu nkiiko tobaayo mu ntegeka za NUP tobaayo kyekikuzunza okunona kaadi okyali wa NUP lwaki munoonya ku bantu entalo lwaki munoonya ku bantu entondo omwana bwe muba mwamukozesa n'abawa kaadi ne muyitamu ne mutuukiriza ebigendererwa byammwe lwaki temuwummula Baagala twakusiima wayimirira ne mukwano gw'Ompuuga yimirira naye bino bye mulimu ebyokwerabisa ojustifyinga nti Mpuuga talina namaanyi gakuleeta ku bw'MP naye nga ate ayagala bwa president kirabika mwakitegedde nti mwatomera kubanze nabagamba wano abo baali baagwa dda mu byobufuzi Bobi Wine yabazza twali twabasiibula dda asajja ab'obusuuti abo abeesiba ku Mmengo buli kimu Mmengo ow'ekitiibwa abo twali twabagoba abo twali twabawa ebisanja ebibamala ne bakolerera family zaabwe nga twabasiibula Bobi Wine gwe yatuddiza ekizibu kati Baagala wummula noonya gye bajjanjabira akasagazi k'ebyobufuzi owummule oli eno ne mukyala kiggwa ataswala nze nali manyi ojja kuyimirira ku muntu wo ng'era we wayimirira naye ng'ensi emutwala sigala n'Empuuga oyagala kutugamba nti ekibiina kya Mpuuga tokiriimu oyagala kutugamba nti tokimanyiiko omaze ebbanga ki nga tolinnya ku NUP kyekikuzunzazunza balina kutegana ettalo bannange nammwe munoonyeza amawulire newe gatali ati waliwo ayinza okuwa kaadi gwe ku NUP waliwo ayinza okugikuwa oba munoonya ntondo ku bantu naye eno mesegi mugimpeere Baagala emmanga abaawaga sitaani okutandikawo geyeena ate baganye okuyingira omuliro ogutazikira tambuza vidiyo twabagamba nga mwewagawaga ne muvumeni UP ne president waffe buli ekisaana n'ekitasaana kati abaali babawaga okuggulawo akabiina ka DF obudde buno bali mu kudduka badda mu National Unity Platform tambuza vidiyo. Veronica Nannyondo omubaka omukyalo ow'ebukomansimbi yagenze dda ku kitebe asabe ekibiina kimuwandeko eddusu addemu okwesimbawo. Joyce Baagala Ntwatwa omubaka omukyalo ow'Emityana yadduse dda ku kitebe n'assaayo empapula okusaba ekibiina kimuwandeko eddusu naye addemu yeesimbewo ku mubaka omukyalo ow'Emityana tambuza vidiyo. Stephen Ngobya musajja wa Finito nfanfo w'okulusegere mu Nnyendo era atuvumidde ebbanga
yadduse dda ku kitebe n'ateekayo empapula ezisaba okuvuganya ku bwa meeyo bwa division ya Nnyendo Mukungwe ku kaadi ya National Unity Platform. Tambuza video. Twabagamba mugende speed 2 eno NUP nkonge ya kukubo wetakuba amagende kuba amadda. Obudde buno mutegeka kulonshinga kibiina kya DF. Naye akikulira yatidino kitegeka mu kitundu mwe bamulondera ekya Nnyendo Mukungwe. Omukolo yagututte kimanya kabonera mu kyalo. Mugenda kuwulira kye bayita amaanyi. Akalulu akawedde 221 mwaguyita muyaga. Kati mugenda kulaba ku tsunami kalukukyuse ku lulimi. Mugenda kulaba kye bayita tsunami nga twera ebyasigalira. N'abaali beyita abaffe nga tebali ku mulamwa gwe tuliko ogw'okununula eggwanga lyaffe nabo tugenda kubeera ku luno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teri muzannyo, teri kwekkiriranya. Mwatugamba nga politics za date game. Kumbe abavubuka mu batama byabufuzi nga mwe muli eri mugabana ggwanga lyaffe. Muli ku bicepere mulya, muli ku diruzi mukutula, muli ku sente y'omuyiwa omusolo mpuuga mwekkusa. Naye ku luno, it's no longer date game. It's a real game. Tugri mu byaddala ffe. Ne president waffe Kyagulanyi Ssentamu tuli mu byaddala. Muzanye ebyobufuzi bya jangu nkwekula okumala ebbanga naye ennaku zammwe zaaweddeyo. Ennaku z'omubbi zibaaga zaaweddeyo. Temukyalina kye mulimba ggwanga, temukyalina kye mutugamba. N'ababadde beyita abaffe nga temuli ku mulamwa ku luno temuwona. Mukubya abavubuka bafulumya ebyobufuzi temwagala ayingira. Kumbe muli eri muli ku ggwanga lyaffe muli salaasala obufi. Muli ku ggwanga lyaffe muli yamu ebicepere muli wutamu supu basajja mmwe. Naye ku luno twababuuse tewali asigala. Obukodyo bwonna mu busale newe mulagulawo ebibiina by'ebyobufuzi 100 tewali agenda kuba National Unity Platform agisse ku ttaka. Ekyo mbalayirira kuba y'ensonga ebaguzaawo ebibiina kulwanyisa NUP ne president waffe naye mbalayirira. This time round temusimattuka ne banabo bayita baani wallahi temuwona.